netubeewala netubata hukumu singa abalamuzi singa babaddewo nga basiraamu na Uganda ya busiraamu singa situkyate mwana ati twandite wanje tutya. Pastor Male bwe yatugambye nti Pastor Robert Kayanja yakulira abali ebisiyaga nga kooti emulamula Kayanja nga avaawo ate byandisigaddewa. Pastor Male bwe yandilese obujulizi nti Pastor Gundi naye ali ebisiyaga n'obujulizi mbulina oyo naye shaliya ng'eramula ng'avaawo. Baganda bange, ensonga y'ebisiyaga efuuse ensonga y'ebisiyaga mu ggwanga. Tewabadde tukyali kuba nabyabufuzi kumbe ne mu b'eddiini nabyo era bwe bityo bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Olunaku eziyiseeko emabegaawo musajja mukulu Abedi Bwanika kyokka nno Musumba Mulamba yavaayo n'akulukunya ebbaluwa ng'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi nti lwaki tavaayo n'ayogera nti baakolagana nabo bali ba bisiyaga. Kakati okusinziira ku swahaba ono mu vidiyo eno gye ngenze mu maaso n'okkuwa alaga nti Pastor Male Ssenyonga n'abalala baaleeta obujulizi obulumika Omusumba Robert Kayanja okuba nga yakulira ebisiyaga. Ebyama bino ebizuuze njagala mbikuwe naawe ogende mu maaso n'okubeera ng'obyerabyako. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu sooka ompeere like vidiyo eno etambulire ddala etuukeku oyo gwe wandyagadde agende mu maaso n'okubeera nga agifuna mu ngeri y'emu ya subscribing edda. Nkwebaza bwebaza naawe atana subscribing agenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Okulanga naffe tukubire ku ssimu ey'esembya ya 5 ate tutambuze obulamu bwe tutyo. Nzikiriza nkwanjulire vidiyo eno olabe nti bo bagamba ekituufu kiri nti osaana kuttibwa. Ani abyogedde? Vidiyo yino ngikuleetedde gitunuulire ogirabe ow'omutima omunafu weesibe 3 osuke ku 2. Bwe mubanga musanze man ya'malu amala qawmi Lut ng'ali ebisiyaga, bwe mubeera musanze ng'ali ebisiyaga faqtulu al-fa'ila mutte abeera abikola wal mafuula bihi n'oyo gwe baba babikola naye. Muteeka g'obusiraamu omuntu bw'aba ali ebisiyaga ne tumukwata teriyo kumulindiriza, tumutwala mu kooti kadhi n'alamula abadde abikola nattibwa ne gwe babadde babikola naye nattibwa, ekyalo ne kiwummula. Era twagala okubeera nga tubategeeza nti ebisiyaga tebijja kuggwaawo okujjako ng'ababirya be baweddewo, kubanga kiri kizibu kyennyini eky'amaanyi bwe kibanga kiyingidde mu community ekitasobola kuvaawo okujjako ng'obusiraamu bwe bulamudde abali b'ebisiyaga ne tubamanya ne tubeewala ne tubata. Hukumu singa abalamuzi singa babaddewo nga basiraamu na Uganda ya busiraamu singa situkyate mwana ati twandite wanje tutya. Pastor Male bwe yatugambye nti Pastor Robert Kayanja yakulira abali ebisiyaga nga kooti emulamula Kayanja nga avaawo ate byandisigaddewa. Pastor Male bwe yandilese obujulizi nti Pastor Gundi naye ali ebisiyaga n'obujulizi mbulina oyo naye shaliya ng'eramula ng'avaawo. Akalalo kanditeredde naye abali b'ebisiyaga basigala we bali protected, balina ssente, balina security, buli kimu bakirina kubanga singa tebyaliwo. According to Pastor Male Robert Kayanja essaawa eno yandibadde mu nsi muno waliwo ekintu kye bayinza okugenda mu maaso n'okubeera nga bakusibako ng'ekituufu galabira ddala nti matugambozi oba oliya okukundisa ngo n'oba nga ge mazima ate era n'obyewuunya. Kakati ebintu bino wowe bitandikira njagala wekkaanye Beyond the Newsroom tusukkuluma ku kunoonyereza byatandika mu mwaka gwa 1980 wenjagala tugende mu maaso n'okubeera nga tulaba ddala ensonga eno ntuufu oba nedda. Because this thing did not start today. It started in 1980. In 1980s. It came into 1990s. And then late 1990s. I wasn't part.
sinali sikirimu and then came back in 2010. Kiikyo ne kiyingira mu 2000 paka 2010. Some of you heard of that. Abamu kumwe mwakiwulirangako ebiseera ebyo. 2010 mu 2010. Now here we are. Kati tutuno tuli 2024. Tuli mu 2024. Kintu kyekimu. It is the same issue. Ku muntu y'omu. Upon the same person. Is there a smoke without fire? Gwe wali olabye wava omukka nga tewali muliro. Kati obaddala omukka weeguli. If really there is a smoke there. Era gwaliwo. And yes, it was there. Mu 80s. In the 80s. Era ne mu 90s ne gubaawo omukka. Even in the 90s it came back. Era mu 90s nga zigwako era ne wabaawo omukka. 99 there it resurfaced. 2010. Now here 2020. Ne wabaawo omukka. The thing resurfaced. Ne ku internet bikyaliko. Even on internet it still lies down. N'abayogera baagaana okuzzaayo ebigambo byabwe abamu. Even some of the people who came out to say refused to take back their words. Omukka gwali mungi. The smoke was too much. 2024. Here comes 2024. Era waliwo omukka. There is still smoke out. Ne statement gye mbagambye gye baasomye mu kooti jjo. Join that with the statement that they gave yesterday in court. Omukka bukka. And it's just mere smoke. Nga tewali muliro. And you say there is no fire. Nja kuwanika emikono nange nebaze Mukama bannange obadde mukka bukka tewabadde muliro Mukama yeebazibwe buli muntu. Ganda bange njagala olunaku olwaleero nkuwe vidiyo eno naawe ogikkaanye okusinziira ku musumba Robert Kayanja obujulizi bwalaze nti ekituufu kiri nti bamulanga gwa bwereere. Ono nno yavuddeyo n'ategeeza nti singa ssenyonga nga bw'agamba nti tuli ebisiyaga lwaki tetwagenda mu maaso n'okubeera ng'ebisiyaga tubirya mutabani we ng'ate yasiibanga wano n'omwana wange. Njagala wekkaanye ensonga zino. Like Pastor Senyonga's son. Nga mutabani wa musumba Ssenyonga. He used to come here to see my son. Yajjanga wano okulaba mutabani wange. On several occasions. Ku mirundi egy'enjawulo. Nga ye tetwamukwata. How comes we didn't sodomize him? He came here several occasions. Yajja n'emirundi egiwera. So please don't be used. Mbasaba temukozesebwa. Don't be used. Temukozesebwa. They don't use their children. They use you. They don't use their phone, their names. They use your phone number. I mean, why will I spend all those press conferences explaining what? He didn't answer me. I answer you. Are you Secretary General of United Nations? I answer you for what? I know you are smart people. And I feel guilty. I've spent much of your time. Because this is not what brought you back. Because it's been going on. It's very, very important. Ever since this matter, usually I don't want to mention my name. But it's on record. Pastor Ssenyonga has made over 8 press conferences. What he's trying to explain, I don't know. Statements have been made. Now in that case of sodomy, there has to be pathologists which check the people. There has to be psychologists. So you can't simply get there and say, well, this happened to me. No. They find you. Omusumba Kayanja mu nnaku y'ekitalo yebuuza lwaki ebintu bino byonna biri bwe biti kyokka ye Ssenyonga agenda mu maaso n'okubeera ng'amulumiriza nga mugamba mukulu nedda ensonga eno eri bweti. Simanyi lwaki era abasumba bano abaali ab'omukwano lwaki tebakyali maka mbugu naye ne mu bulamu obwa bulijjo teriyo gw'osinga nawulira bulungi oba oli awo kati gw'omanyi ky'olowooza ky'oyinza otteekawo mu comment section. When there's an issue going on and there's a question asked, no. And then you say, Nze no gw'olaba wano if you look at me, I am so powerful.
kubanga nze priest wa wano. Because I am the priest of this Actually, place. ndi very busy. Ndina busy nnyo. Sagala kudda mu bibuuzo byammwe. I don't even want to answer your questions. Kubanga nze ndi busy. Because I'm very busy. Occupied. Boston. After leaving Boston, Banneetaaga mu Los Angeles. I'm going to Los Angeles. Ate ne Papa neetaaga. And then the Papa. Tulinayo photo shoot. We have a photo shoot with the Tugenda Papa. kukuba ebifaananyi ne Papa. We have to go to a photo shoot. Banneetaaga. We Bwenveeyo ngenda Vienna. After that, I'm going to Vienna. And then Spain. I'm so busy. Ndi busy nnyo. Nkola bino. Nkola bino ngenda kuappearinga ku interview. I have to appear on an interview. Tebakugambye edduka okole ebintu. They didn't tell you to move around. Bakubuuzizza ki ekigenda mu maaso wano. Only asked you what is Tuwe ku happening. bibala Show us the ebiraga ddala that show nti oli musajja priest. you are truly a priest. Ate okuba amatama. And you are busy saying this and that. Right now, we want to take over South Africa. Right now, we want to take over. Right now. No, siba kugambye. They didn't tell you to say what and what. First wait. Ne bw'onoovaawo abalala bajja kukwata ku ggwanga. Even if you go, the other people will impact the nations. Abakyuse ensi bakyazaalibwa ne bwe njogerera wano kaakati. There are many revivalists happening and being born every Gamba time. ko nti amiina. Somebody say amen. Waliwo abazaalibwa kaakati. There are even new Nga ones Yesu that have agenda been born. bajjuza omwoyo. Jesus is going to fill them with the Bale Spirit. tu revival gye tulalabangako mu linnya lya Yesu. Revival we've never seen. Oboolyawo oyinza okugamba nti ebino kambikwase Katonda yayinza okgenda mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo atuyamba. Ate mu ngeri emu abamu ku bo bobeera bujjo oboolyawo ne bubakozesa ebintu. Waliwo ebigambo bya Pastor Bujinga Rosias byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera oluvannyuma lwa mutabani wa Musumba Kayanja amanyikiddwa nga Kayanja Junior ng'amaze okgenda mu maaso n'okubeera ng'awasa. Nabyo kambikuwe ojjukire omanye bantu bano. Ate nali mbabuulidde ne lwakuba nti oluusi abamu balwawo okutegeera nabagamba abavubuka mugende mukole. Tewali muvubuka abeera ku lusegere lwa pasita nga pasita asobola omukkiriza okuwasa muwala we. Abawala nabagamba mugende mukole. Tewali muwala abeera ku lusegere lwa pasita omukyala oba pasita omwami ng'omuwala oyo basobola okukkiriza mutabani waabwe amuwase. So it's better you save time, love God, serve God, go and work. God promises to bless the works of your hands. In other words, imbaga nyingi ze mukyalaba nga tebayinza nakuyita wadde gwe member wa church. Bamemba ba church abamu bajja bayita abalala tebajja bayita. You don't matter. But I can assure you, you matter in the sight of God. Bw'owulira ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti toyinza lemwa kukwata kaaba maziga oboolyawo kwoza ku mmunye. Naye katusabe Mukama Katonda oyo atalyanguza oboolyawo ensi yaffe Uganda anaagenda mu maaso n'okubeera nga aginunula. Weebale tugoberera wano ku Beyond the Newsroom. Ulanga naffe ng'oyita ku nnamba eyesembyayo 577. Subscribinga, liking, sharing. Ate naali yagene maaso n'okubeera nga aganyulwamu. Akuma atakuumira mpeera mbeere bulungi ate era mweraba.